Okusinziira ku kitongole ekifulumya ebibalo mu Uganda ekya Uganda National Bureau of Statistics, omuwendo gw'abakadde mu ggwanga we twogerera bali mu kakadde kamu n'emitwalo 6. Kinajjukirwa nti mu tteeka lya Uganda ayitibwa omukadde y'oyo awezezza emyaka 6 egy'obukulu n'okugenda waggulu. Minisita w'ebyempuliziganya ne tekinologiya Judith Nabakooba olwaleero atutegeezezza nti olukiiko lwa Baminisita olwatudde olunaku lw'eggulo bassizza kimunga nkuyege ne bayisa ekiteeso nti abakadde baakuba n'abakiise 5 ab'okubakiikirira mu paalamenti. Baasaba gavumenti bawe nabo eddoboozi eryo, era olunaku lwajjo minisita wa Ekigenda yaleese olupapula lwakubaganyiziddwako ebirowoozo ne luyisibwa Kabineeti okukkiriza abakadde okubeera nga nabo batula mu paalamenti. Ensonga Nabakooba zatutegeezezza ezaaviiriddeko Kabineeti okusalawo bweti kwe kuba nti okukiikirirwa kw'abakadde kubadde kukoma ku disitulikiti n'okuba nti amagezi n'ebyafaayo ebiri mu mitwe gy'abakadde bano bikyetaagibwa nnyo mu paalamenti. Tubatunuuliranga abantu abajja okuyamba okutuwa ku byafaayo ku bintu bye balabidde emyaka, tutera ogamba obukadde magezi, nti ebyo byonna bye bamanyi bajja kusobola okubiba nga babireeta mu paalamenti. Era n'okukiikirira bannaabwe ababadde bakaaba nti ffe nga tetulina mukiise mu paalamenti, lwaki tukoma ku disitulikiti naffe nga ate mu paalamenti tusobola okugendayo. Okusinziira ku minisita Judith Nabakooba, abataano bano baakulondebwa bannaabwe abagwa mu myaka gy'abakadde. Tutunuulira okukozesa electoral colleges nga bwe tulonda abavubuka, bwe tulonda abantu abalina obulemu n'abamagye nga bwe balonda. Ng'oggyeko eky'obuyigiriza obulina okuba nga butandikira ku siniya ya 6 ne kinvinvi awezezza emyaka 10 wakwesimbawo singa omutwe gwe gunaaba gukyasobola okulowooza n'okuteesa mu paalamenti, kuba emyaka gy'aneesimbawo gitandikira ku 6 ate tekuli kkomo. Kisinziira ku bumanyirivu n'obusobozi bw'omuntu, era abamulonda baba bamanyi nti oyo ajja bakiikirira ebintu abitegeerera ddala bulungi. N'ebifo omunaava 5 okwetooloola eggwanga minisita agamba bakugoberera ennonda ebaddewo ey'ebibiina by'abantu ab'enjawulo abakiikirirwa mu paalamenti okuli abaliko obulemu, ab'amagye n'abavubuka. Omuntu asobola okuva mu north n'akiikirira abeeyo mu Mambuka, Maserengeta, West, Central, East. Ebifo byaffe nga bwe tubimanyi era ng'abantu bwe bazze bakiikirira. Minisita bw'abuuziddwa oba nga baminisita tebaafuddeyo ku ky'omuwendo gw'ababaka okusukkirira obungi mu paalamenti, agambye nti abakadde babadde baasaba dda era ng'obwetaavu bubaddewo. Ekyo ky'ogamba nti paalamenti eyitiridde obunene, era nsuubira nti yatandika nga ntono naye kati twesanga nti olw'obwetaavu n'embeera nga bwe zeekyuka n'enkulaakulana nga bw'egenda etambula, weesanga nti ebitundu bingi bizze bisaba ababaka. Oluvannyuma lw'ekiteeso kino okuyisibwa olukiiko lwa baminisita, minisita w'ebyamateeka wakwanja ekiteeso kino eri paalamenti. Essuubi we liri nti oba olyawo abataano bano bayinza n'okulondebwa ne mu kulonda okubindabinda. Oba naayanguya omulimu n'ababaka ba paalamenti ne bakubaganya ebirowoozo ne bayisa nga roadmap tenagenda wala nnyo, tomanya kiyinza kuddirira. Ensonga eno bw'egudde mu matu g'abamu ku bakadde, bino bye bagyogeddeko. Kijja kutuyamba nnyo. Lwakyatuluma dda nga abaliko obulemu bakiikirirwa abavubuka, naye ng'ate ffe tukyali wabbali. Ate nga ffe ba senior stakeholders. Naye ebiseera waliwo nalaba nga bakuba n'ebikonde mu paalamenti. So singa mwalimu abakadde bandibadde bawabula bintu bingi abakadde bye bamanyi ne bye bayiseemu bye basobola okubeera nga bakola ki. Ate obuzibu obuyinza kibaamu kwe yensunsula y'abakadde. Wakati engeri gye tuli mu bibiina, omuntu bajja muleeta nga mukadde olw'okuba ekibiina gundi kimuleese era be basinza okulwa, so nga tebamuleese olw'okuba mukadde. N'abamu ku babaka mu paalamenti boogedde ku kiteeso kino era balinze lwe kinaaleetebwa gye bali okukiteesaako. Mu maaso kati gye tetugenda kufuna bakadde nga bamemba ba paalamenti, tugenda kufuna bamemba ba paalamenti abate nnyo. Kati bwe tufuna abakadde ne babeera mu paalamenti basobola kunoonyereza ku nsonga z'abakadde. Kibadde kitumenya nnyo nga twagala okulwanirira abakadde ng'ababaka, naye ate nga bo bennyini tebaliimu. Ebirowoozo byabwe biba birungi nnyo, kwegamba eringa banka ya knowledge, banka y'amagezi ebeera mu bakadde. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.